Oh yes, mpola mpola bali balowooza atajja komawo ku TV ng'era basaba nnyo nabwe kityo agende mu maaso n'okufuna stress abe depressed oba oliawo asobole okugwa n'eddalu olw'okuba musajja tekyasobose. Diana Nabatanzi yakomyewo ku TV nakola ebiruma lwasa bibino yabikoze ku TV ebiruma lwasa era nga wetwogerera Diana yazemu ku training abopya ankwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli bampita Ntambi Jimso Rich Boy Maxudi Junior webale kuba nti otambula nange webale kuba nti osubscribing webale kuba nti ombeereramu nakunjagala nakugamba nopalapase tukasigale nga tukola ebintu ebyenjawulo oba oliawo tusobole nokuba nti twekuza mpola mpola. Uganda tutraininga number 1 yes naye nga ate tutraininga mu bintu byekisiru nsubira bonna abakola ebikyamu n'ebikolobero bannange mwekomyeko mulekere okuwamba abantu abatalina mugaso mulekere okuwamba abantu abaana abato kuba abantu bemuwamba bebalina omugaso. Mpola mpola munzikirize nve ku ebyo ngende ku nsonga eyandeese olunaku lwaleero. Omwana muwala amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi ng'akola ku BBS Telefina nabwe kityo yazzeemu bupya okuba nti akakalabya emirimu gye. Program bagiyita kiri kitya ebirayo every Friday yasobodde okuba nti akola ebintu ebyenjawulo. Omuwala ono yazze ku TV nga ye national na yenna yakanga amata yatandise ne kasmail n'amaaso ng'atunula n'ogamba nti owaye this is real an African babe ng'omuwala omutunya n'ogamba bannanga akaana akanoga akaana kakula ne kawola. Diana Nabatanzi yazze ng'ali so fresh mpola mpola era nga oba oliawo kino no kyasanyudde bafani be abamwagala ennyo n'okumulindirira ku TV buli lunaku mpola mpola. Omukyalo ono yasobodde okujja nga nyekedde mu kapala akawanvu ng'akubye akakalu nga nyenya wato ng'akaviirikeko era nga yasobodde okuba nti ateekawo performance ey'omutindo ku TV mpola mpola. Wano nno bingi ebyatandise okuba nti oba oliawo byogerwa especially abakyala akuogata naye kenyini mpola mpola. Diana agamba nti bangi bali bamwagala oba oliawo asobole okuba nti omutima gumenyeka agwemu amaanyi aleme kuba nti agenda mu maaso n'okukola emirimu gye wabula buli lunaku lwe bagezako okuba nti oba oliawo bamukwata n'okuba nti oba oliawo bamunyeganyega. Mukama Katonda agenda mu maaso n'okuba nti amuwa amaanyi agakola times 2 or times 3 or times 10. Diana nti yagenda mu maaso n'okuba nti ajogebwa okuyisibwamu amaaso n'okuba nti oba oliawo akubamu ebituli omugaga bye yali oba oliawo alowooza nti yasinga oba ye Katonda mu maaso ge. Lwabadde lwakutaano omukyala yasobodde okuba nti adda ku TV. Jjukira waliwo n'embeera eyali egambibwa nti oba oliawo omukyala ono wakugobwa ku TV asobole okuba nti taddamu kukola olw'okubanga yali afunye obutakkaanya n'omugaga yagenda mu maaso n'okuba nti amumeta enziro mu mawulire mu mikwano ne mu bakama be. Lwasa kitegeeza okuba nti yagezaako nga bw'asobola asobole okuba nti alemesa Diana Nabatanzi obulamu bw'ensi eno wabula nga ate Mukama gwe yawa n'ennume ezaala omuntu omukkiriza omuntu ali innocent agenda mu maaso n'okukola ebintu ebyenjawulo era nga omutima gwe buli kaseera gugenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo gubyulingibwa ne guzimba ne gusituka nga guli strong. Amawulire mangi bintu bingi ebyagenze mu maaso n'okuba nti byogerwa naye ng'ate kyanaku oba naye ate kyasanyu okuba nti oba oliawo byonna byagenze mu maaso n'okuba nti bisambajibwa mpola mpola. Diana yazze ku TV ng'ayambadde bulungi ng'alabika bulungi yakoze omulimu gw'ettendo era nga buli omu yeewunyiza. Ekibuuzo kiri nti lwaki olowooza lwasa ayagala okulemesa Diana Nabatanzi okuba nti oba oliawo takola ku TV ate nga omukyalo ono kwe yamulabira. Nsuubira kiba kikyamu nnyo okuba nti oba oliawo bwe mufunamu obutakkanya n'omuntu ogenda mu maaso n'okuba nti omulemesa emirimu gye gye yamusanga ng'akola kiba kikyamu. Nsuubira kyekiseera okuba nti twekwatakwata n'okusigala nga twesindikasindika n'okuba oliawo tuteeka differences
other side ne tusobola okuba nti ate tusindika ekintu ekigenda kiba kigenda mu maaso. Nze nsuubira okuba nti oba oliawo obutwagira omu n'okuba nti oba oliawo tukyankalanye mu relationship tekintandika kunfuula eri mulabe ye omuntu oyo gwenjagala. Tekikufuula mulabe kwagaliza muno magombe, kwagaliza muno okusirana n'okulemererwa mu nsi muno. Ebintu ebisinga obungi ebigenda mu maaso n'okuba nti bitawanya Abafirika kuba nti oba oliawo munno bwewayagalako omwagaliza kufa, bwakutya oba bwe mweta mweyagaliza ntana, mweyagaliza kusirana, Mukama tasobola kublessinga bwotyo ng'ebintu byo obikola bwotyo. Olina okubaako ne weweekwata n'ogamba nti ayi Mukama Katonda nze nkuwadde ebyange byonna, genda mu maaso n'okuba nti onyimusa n'okunkwata, muntu wange afune emirembe eyo gyali nange ompe emirembe, fune omuntu gwe njagala. Ebintu by'okuddaawo okusika omuguwa mpola mpola tebikola makulu. Katonda ajja genda mu maaso n'okuba nti aswaza abalina emitego n'emipango emibi eri bannaabwe. Then Nabatanza, I'm happy for you baby nti wakomyewo ku TV era nga wakoze bulungi, wakoze ekintu obulyawo abantu abasinga kye babadde batasuubira era nga wataddewo omutindo gw'enjawulo. Bampita Ntambi Jimson Namaluni Chube Maxudi Junior omukutu guli gumu gwa Uganda Mukama oli bali kwantyo tambula nange tukwatagane mu next episode eddako.